Ku lunaku lw'okuna akakiiko k'ebyokulonda kafulumya ekiwandiiko ekiraga ennaku ez'okulonderwamu ababaka ab'enjawulo ng'abavubuka, abamaze n'abalala, wabula ng'abakozi bo tebaliiko. Akakiiko kategeeza nti etteeka erifuga okulonda kw'abakozi lyakyuka era nga balina okugoberera etteeka eppya mu kulonda kuno. Mu tteeka eppya mwalimu n'okukiikirira abakozi abatalina kibiina kibagatta wamu, ng'enteekateeka eno na buli kati tewali kyali kituukiddwako. Wabula mu ngeri y'emu akakiiko kasuubiza okutegeeza abakozi bonna ekinaaba kituukiddwako. Bonna abakozi bagamba nti waliwo olukwe olw'okubagobera ddala mu Palamenti nga ssentebe waabwe Wilson bw'annyonnyola. Tuli benyanufu nti gavumenti yaffe oba Electoral Commission okutuusa n'olwaleero tenaba kuteekawo entegeka yonna ey'okulaba nti abagenda tukiikirira mu Palament balonderwa. Kino kireetera ddala okutya okw'amaanyi nti Constitution ya Uganda bagenda gimenya, kubanga Palament eyo teyinza kubeera ng'eri ekola embagiro ekola ebintu byonna nga teriko abarepresentative b'abakozi. Ekyokubiri, mu Constitution Electoral Commission erina amaanyi gonna ne ssente ne byonna byeyagala okutegeka okulonda kuno. Kati ekireeta problem bo tebanaba kuteekawo enkola yonna okulaba nti ebibiina by'abakozi oba abakozi balonda abagenda okuba representanga mu Parliament. Kati wetuyimiridde tetusaba gavumenti naye tugamba Electoral Commission nti ekole omulimu gwayo okulaba nti bategeka obulungi okulonda kuno ng'ennaku zino tezinaba kuggwayo, kubanga ennaku bwe ziggwayo bajja kubanga bakoze kikyamu nga bamenya amateeka. Ate tetwagala kwekwasa kwonna nti tebalina ssente, kubanga ssente ffe tuzikola, ffe tusasula pay as you earn buli mwezi. Yenno Mulumba Mathias, omu ku baatandikayo ebibiina by'abakozi, agamba nti akakiiko kaakano tekalina budde bumala kutegeka kulonda kwabwe era nga kino kiyinza okuvaako emivuyo emingi ddala. Kintu kino mu nnaku 10 ntono nnyo, naye ng'ate Electoral Commission ne bekikwatako tebalina kuvaayo busimbalaala kutubuulira nsonga zino bwe zigenda kutambula ne puroguramu nga bwenaabeera. N'olw'ensonga eyo ffe twekozeemu omulimu ng'abakulembeze b'abakozi mu Uganda yonna, ne tukuba omulanga nti olw'enkya batuwe bo kye balina ku puroguramu tukiwulire era tukigoberere era tukakase nti okulonda kuno kujja kubaawo. Chairman waffe akyogedde bulungi, ekintu kino bwe kitaabeereyo ffe tulina switch y'omukozi yenna mu Uganda, kuba kulangirira bulangirizi ow'amasannyalaze n'agajjako, akola bbiya n'alekeraawo, omusomesa n'atuula wansi, kubanga bonna abakozi bano bali mu bibiina by'abakozi ate bano bakulembeze era ffe bakulembeze b'abakozi bano. Situwagala kuleeta statement mu ggwanga. Tulinyirako ebbanga lyonna tusirise, naye waliwo abantu mu gavumenti kwegamba balwanyisa abakozi. Kati baabo bayingidde mu Electoral Commission, bali mu finance bawooza nti tewali ssente, naye ffe tumanyi nti ssente weeziri. So twagala tubayise okubabuulira n'okubuulira eggwanga lyonna nti tetujja kusirika ku luno omuntu okuggyako obuyinza bwo okwerondera omukulembeze gw'oyagala.